tegeeza munno nti tuzze okubeera nga tulukusoosooterera olunaku lwonna we lutambudde olina zi stress simanyi omusajja omukubira takwata simanyi mujja wakoze biti zigwera wano ogenda okuva wano ng'emyaka osaze ngaago nga 3 kasalabe kyamu kidula sayiba omunene mu kibuga ogamba otya sirina buzibu namba buzako ne mbagamba mugamba mutya omusinzira okubanga mutuwadde amaaso muli bangi nnyo mutwagala tempitaite eyo mungamba nti sayimoontumiraako wali omukyala ali ku saaluuni awo sayidi zaawo ngaawo ekansanga enyangambye nakigudde nangamba sayimoonkwagala nnyo nakigudde awo ku saaluuni awo ekansanga awo nga ku rubis awokira ku washing bed awo wangambye sayimooni nera wali ababooda bannakasoko bagambe nti twafunye covid eyeyongeredde ddala tulina owe South Africa owe India n'oli gwe twasooka naye simanyi era ndoza Martin ebimu mukolako mu papula lw'enkya minisitule badde tunuulira okutuzzayo mu mugalo ka covid ko keeyongedde era oba wegendereza ku neighborhood awo wooli wonna wonna abantu balina ssenyiga omungi atali wa bulijjo kati kitegeeza tekeddwa okuddayo ku nsonga zaffe ziri ez'ebirimaawa ez'ebitangawuzi masiki tubadde nga abalegeyezzaamu naye naye nekirala ekikulu kyakwegemesa alisi kuba bagamba nti yes singa kajja nga bakugema obaako ne antibodies ziri eri zisobola okulwana okutangira akawuka kano okulaba nti kakutuusa bulabe obw'amaanyi kakati katusabe meya waffe omulonde alayidde olwaleero Walukaga Bunnambiro Dduke Butereevu bakugeme kuba munnange saagala ate meya w'abensanyi naffe kyaddaaki meya amaze n'alayidda alhamdulillah kiwedde aboogera oluzungu olw'ebitege tebalina musango kubanga nze twasaba dda wano ku podium babakize balayire mu nnimi zaabwe ennansi omanyira abazadde olaba ekifaananyi ekitraining omuzadde ali mu katale aweerera omwana we kati emirimu egyo gyaba abazadde abaweeredde abaana bwe batyo mwe abataasoma lwaki mwagala emirimu gy'abasoma nedda levels zetuliko essaazi nabalayira levels zetuliko abalayira ezimu tezirekisana kukola bitabo by'amaanyi ye problemu gye tulina mu Uganda kasaba nga balina qualities ezikulembera abantu kisinga obukulu Okay, Walukaga amaze n'alayira olunaku olwaleero abantu b'ensangi babadde bangi twabagamba wano abakyala musibe obuviiri muwerekere Walukaga era tebatuyiye abantu b'ensangi mutuwulirira mu nnyo nze mbeebaza sooka otyo Walukaga awali omuziki era yakoze akabadi ke kayina okubuzaabuza ye alwogedde olunyanyimbe alwogedde alumanyi mutu wamakimura I, Walukaga Matthias, swear in the name of the Almighty God that I will be faithful and bear true allegiance to the Republic of Uganda and that I will preserve, protect, and defend the Constitution. So help me God. I, Walukaga Matthias, swear in the name of the Almighty God that I shall faithfully exercise the function of the chairperson of Jania Town Council and shall uphold, preserve, protect, and defend the Constitution and observe the laws of Uganda, and that I shall promote the welfare of the people of this town council. So help me God. Kujja ko budget tuizo reviewinga mwezi gwa 8 naye nga financial ya mwaka kujja wenina okutandikira ebyange ne council yange ne tuyise ebyaffe bye twagala nga tubaze n'okulaba budget government ereeta sente saga kusuubiza abantu nigenda kutandika enguudo zonna nzikole malwaliro eddagala buli enzizi nzitereze nga sinamanya budget eyinza okujja ng'olumu ate esobola kukola enguudo zokka
akirina okulinda ate omwaka ogwokusatu olwekyo saagala kulya bigambo byange era njagala nsuubiza ebyo nga mmaze okulaba ofiisi gavumenti eweerezaamu sente meka n'eziva mu misolo gya Kyengera Town Council. Saimo kati yogera oluzungu nsobe kijja olufunye meya lidde oluzungu terubadde luzungu kibadde ki lumerika otegedde lubadde lumerika yabeetegekera myezi 2 ng'ali ku practice kaakati mugamba ki ondaba nga wenyimba olimba lw'ekijamaika ewa abadde okwata olimba lw'ekijamaika nti insatisfaction wannyinedde nga tomanyi kyemitegeeza nekisinga obukulu wiini eyo si yabanakyengera bokka bokka art industry eno yonna era ensonga lwaki abaini babadde okumubeererawo si ya art industry tijjeewo yabaki art industry twalukaga tumusubire kola ani walukaga nidde ali presenting art industry problem gye tuyina eyo walukaga walaba bameka bamulonda aba art tumutikko omugugu abaliwo aba ati baliyo mu kampeni abantu b'ensangi temuli n'abatuuze abayimbi bonna bonna bannakatemba baani abatuuze mu kitundu kye bamulonda era baliyo nga bamuwagira amazina yageeko sayima kisingira ddala kiringa sayima onaavaawo ne weesimbawo tugaa nti munnamawulire kakati ndijo ekyambalo kino kyekyambalwa bameeya oba nakyo kibadde part of design ye ono Ssentebe so ekyambalo kya Ssentebe wekyengera kyengera Town Council kakati era mu mbeera bwetyo Winnie Nwagi tanswazangako omwana oyo awadde Haji waffe essanyu Lord Mayor Lukwago ayina engeri gyanyenyezaamu bw'ati nendaba Haji naali Haji n'olabye Naalongo yodde amaaso gakubayo twagala kumanya oba ebyannabyo byatambula si bulungi ewa Haji ffe tetulina buzibu tutekewana Nwagi tabia ya gundi yasava kalimu Haji okujjako Haji tabia yasava kalimu Haji odde newayagala okuyitirawo waati nenajjukira nti Naalongo atulidde awo Naalongo naye kaleera naye nga Nwagi yoyo gwe tulinawo fire bebe byonna byogeddeko soko tuwe fire bebe mumaye mwogera bingi bingi mbusimanyi ate oyambala obumpi nga tolina kati enviri yabaleetedeza kala 2 mu kopeezo agati wali agenda mulemesa kwambala nga wayagala swimming pool essa yonna agiddamu mwogere kye mwogera naye olunaku olwaleero waliwo yaŋŋamba tewali mukyala yeyambula n'asinga Nwagi gwe weyambule gwavuma Nwagi soka weyambule olaba omusinga omusinga ki okumusinga okuba nga alabika bulungi abaana nga balina bode ng'oli mungi nga Nwagi abaana nga tulina bode sayimo kyogamba oli kyamusinga ate nkugamba bangi bamusinga baba tolumba Amerika tolumba lekera ebivumo leka babivume enzenze kandi jjo kakone entalo za Saimo Nwagi awalekeddwako abadde ne Gravity omutujju Stabu Anatolo n'abayimbi balala bangi nnyo babaddeyo nnyo wali ku State Hall olunaku olwaleero bakansala ne Lord Mayor Lord Councillors ne Lord Mayor Tegu alayidde era Tegu yomukubepikira ekifo kya Masembe naye alayidde Masembe soko tuwe Nwagi expiry date, only cassette and then I'm waiting. Jamu, a little bit closer, baby. Send me a corner, one is on a treasure. Sit your cooleno, Yagana cooleno, take owulidde otya muli okuba nti olime osobola omusitula of course musajja wakitiibwa mpulidde bulungi nti yampise n'okumuyimbirako kindaga nti ndi muyimbi intaneti waliwo olwekuba bulabe ntugamba nange wini waffe kiki nembabula abantu ne bakuleetera olwo naavere nga baleetera ani abo naawe tebandeeterangako nange bandeetere ati nfana bya swimming pool ndiwadde mba okuwuga naatera n'okuddayo Wini wamma gundi okuvaayo nakuba omuwagizi tteke gw'okyogerako kigwe ekyokuba yavaayo nakuba omuwagizi tteke gwe nga gw'okyogerako ki buli omu wa mbiri gwe waliwo abanyumirwa bakwatako waliwo abatayagalira ddala bagambye gwosinga okukuba abantu wamutaddemu empisa zo namusiize ntyo mpita bisigo okoleke mubuulire
omanyi ku Lord Mayor badde okama nnume Lord Mayor mwana nakusula bw'atyo n'otamufuwayo wadde ekiteba naye agakata obadde ku nnume ng'okama naye wano bantu ki be tulina bwe bati abalina emisota mu nsawo Simon naye bannange twogere ku bantu abo Lord Mayor katola nesende yateyamufuuye ekyagenda keera ali ku bino ebissa nga mulwadde nga takyassa empewo agiziyiziza naye nga Lord Mayor naawe twongera okukozaayo samunaffe egundi ali atya Segirinya Muhammadi yazeeyo Nairobi yaze kuhaba wawano anamukolera omanyi ati mu Amerika eyo obuzibu obuli walina okiikirira abantu ate ngamba no anti yafuna rifaro genda mu Amerika tondagenda naye kati mu Amerika alina okiikirira abantu be ate alina ekintu kyeyeyama yakiyita 100 days the first 100 days in parliament ozimanyi omuli okukwata sente z'emmotoka ezo bukadde mmeka bibiri ana n'ezengoye ezagenzeyo ku lunaku olw'emaani agenda zigabira amufuna mpala mu kitundu kye kati bwe banazigaba nga taliiwo alizifuna ddi zagenzeko ku akawunti ku maani ezengoye n'omusala by the way n'omusala gw'omwezi guno gugenzeeko olwaliro abaka bafunye ne bakansala ati bali ababaddewo bafunyeko ekitundu ne bana bape bafunyeko ekitundu bazifunye zonna olwaleero bakayana bali eri nibaga naffe tufunako ekitundu bakansala baali bakayana nga bagamba tebagenda anko kati afunye ayinako ekitundu kiri omanyi anko kati oyo mwagala nnyo mwagala nnyo anko kati owange era bamuvumira mukola bubi yasigala kulyakwekwerira kakati miti atandise okufuna ku ssanyu oluvannyuma lw'ebbanga nga tunoonya emmotoka yaffe kyaddaaki mukama atwanukudde wano ku podium tuggusa ensonga BMW yarabbi tumaze ne etuli mu ngalo kati mwogere musase mwanga oliwa omanyi muzala wa olaba omusajja yali akagula emmotoka yenga wogiraba bwetyo olina gye n'agibba n'agitwala baana mwe mujoga eyo bwetyo nga gyolaba tulaba kubukedde TV bulaka yagireka ku poliisi n'emeramu ebisubi ebyolaba bwetyo mukozi munnaffe gwe bayita Fifi the Queen gyavuga eyo gyolaba bwetyo Bedi Kingdom bete eyasembayo emyaka ng'ene emabega ani Saimo zirimu series Medi Kingdom yaja X5 and X6 new model ate nga ne miti omugaga miti alimba uli miti mukabize emyaka muka emyezi ezo nazo sente omugaga tadibuda sente kikawebakwata abagaga simanyi lwaki ate yonna mukulu miti gyologera kyamaanyi nnyo kubanga miti yalayira wanaga nti emmotoka yange sinagifuna oyo tagenda kufuna mirembe emmotoka ya polisi egula sente namekeza tetugiranye ekikulu emmotoka tugifunye naye nga emmotoka eyo ogimanyi emmotoka y'amaanyi polisi South Africa okabira emmotoka bwoti ekitegezo kati olwo abakabira emitwalo 10 tukole tutya abakabira emitwalo 10 tukole tutya tobamanyi nedda ndijo miti akabira mu motoka esuka ne mukadde bibiri abakabira emitwalo 10 nga zigenze ku namba y'omuntu by accidentally bakole batya nebitegeera ne bakuba n'amasimu ne tusituladi ne tukala Vision Group bagibwambye emitwalo 10 naye nga nabo beyita abagaga tubogere amanya nga bava South Africa omwana muleke tubogere naye nga by the way emmotoka yajja kuno jukira nga aginoonya ngaloza nti omuvuko oli yajja nayo kuno naye nga polisi ya South Africa yakutte emmotoka eyo eyagibba yagiguza omugagga omu South Africa polisi negitrackinga paka yagikutte era miti kati musanyufu tukole pate omugole wuyo mujjeeyo manti niwe bale kulwanirira obulabirwamu babujjamu buno obwa wano naye kale tujja kutetenkanya erinnya lyeryo naye tekyali kiwaanyi nali nabbibwa naye mwebale kuntusabira nkijjeeyo tetenkanye ekitiibwa kiyimiridde anti ni omuntu wuuno omubbi yamala n'amusesema yamusesema kati andi mu 5 n'ebinamba poliisi bye yali yateekako wano baabijjawo kuba kati ate mukama yali yampaayo ono bagiyita 320i
nkulagako emabega wali nali nguze atunaye omubbi wakubba akuwa mikisa gwamanyisa nyo kati bali ku podium mwana wedda alindiridde nga mbaga era mwena abe South Africa tubabuuzako naye nga kozi ono yani eyakesi bakuma mu 19 Medimo ye Medimo amanya nga bagafaanaganya kiki mbukati mbukitayogerweko akimala amala kiki kyamala tewali mugagga avayo mu kamera n'ayogera ebyo omugagga leka beera nga hamu bakukuba amagi tozaayo abantu beesootinga sisabanga mugagga avayo kakati ate bannange nedda ololo popularity kale sibutegeera naye bakufadya mukokyalisa iba mufubiteri sirisawoleera balekula bamotokayo babuuzako bagandange abali South Africa sakitire South Africa nne mukwano gwange ali wano Uganda bamuyita Boston TR Investments and Entertainment yona atwala awaliwo oliolira Tony TR Investments yatwala bayimbi mwanyinaze Tony mwanyinaze Tony lulie naye munayogedeko kukona agenda kuterera ombulize kudumba Adams babalao manyi manja hebu oli bayasirikirawo Medi Kingdom nudamuwuliza oba ali ku kisimanyi eno genderi mubuze ku Mama Fina Mama Fina ono mwana si asooka olubuto olw'okubeera n'ekyejo kyawa buli muntu lutyawe basaibo lutyawe ki Mama Fina ogamba otya ate kwali twesuuza okulabirira olubuto lwa Mama Fina naye ngeri gye weegeze nogo obuyembe ne bwengera kasiraba wembutwala Mama Fina olubuto lwagamba nga Mama Fina wanayo yakayembe nga tuleta bukatukuma bonna olinga azaala asooka naye nga bambi kansasira ku sisita wange sisita nga afiriddwa maama we mama nga omulala omuto bambi sisita wange Anet Nanteza nkugumya Mukama Katonda kugumya bambi mama nga afuddeko Elizabeth n'abasirye emitiyana awo bambi fe abamunta traders tunyoleddwamu era ngenda mitiyana enkyanyezo obutakola enkyanyezo obutakola naye kanyigiriza ndabe bambi Mukama Katonda akugumye Anet ne banno bonna yes tugenda ku Doni Bahati sitetuuse buli kimu kitambula buli kimu kitambula naye kakati ate nityo omugasako ombulize ku mugagga Bahati tuboneebone nga ali South Africa nawana era tuboneebone omulaba ebintu atakyuse olunaku lweggulo ebadde batule pate ya mukyala we bamuyita Janati mukyala we Janati kyeyakoze ekyenjawulo era nga kino Janati yakisaba yamugaa tongulya ekintu kyonna kyonna nzijagala hard cash obukadde 17 bwolabye obwo yabuwaddeyo nga ekirabo eri mukyala we Janati mwana wakumeka kubanga omugagga yatulaga abaana katono mukyala namba mmeka ono sitera kwagala kubala bakyala b'abantu naye balandijjo naawe tumanye kuba kati aba asukulumye kuba nne kyeyaŋŋambako nti abaana kati aweza abaana 10 Janati ono ekintu ng'aba kivuze sipiidi obukadde bumeka 17 bwagenze wa Janati so kyebayita kola sente weeyagale kale nze Bahati newompa butaano bwokka bukimala sikuddira mwannyinaze sikuddako babide butaano bwokka bukimala wano natugamba ayina kofi gwali mukupakinga enteekateeka yonna yonna Doni Bahati muganda nga tuva mu bafide waga tugitegeeza abantu namulabako ku Christmas yagirira waabwe eyo myanze eyo nemulaba nga azanya omupiira naye Doni Bahati olwo olubuto lukyazanya omupiira nemulaba nga ayinzazaala wa mugagga naawe Doni Bahati naali kwalaali nze woyogera abagagga bo Doni Bahati n'otamwogerako Judy Doni Bahati kati mujje mu baana ba showbiz muteke mutiti nze Doni Bahati respect Bahati site tulina okujja tugirambule tulina jigulawo mu butongole era ne Janati naye kenyini tumwagaliza kozi yabeera belated birthday happy belated birthday Janati waffe yali alina mwana wa Mafina yani aleka kati biki ebyo nakyaliyo Brown nayangamba essaawa nalina podium agenda kuba gikyazaako olwekifo ekyenjawulo kyalina wali eri
wamanga wali eri sasa nene mujja kati onagira ng'obuuza omugagga gundi ng'obuuza omugagga ani Godfrey ngabuuza ne Godfrey lulima ng'omanyi Godfrey kyakoze mu kyalo ezo sere ezo zabadde Bahati yaweereza mukyala we Janati era kilipu wesembera wali eri olaba nga Janati akola ki azibala okukakasa nti ddala obukadde 17 bwatuuse birthday party ekyo kirabo muwonge mu Amerika yakoze atya muwonge mugagga mu Amerika muwonge yabeeranga kawawa wa Ebonizi nga yaleetera Dr. Bose ekundi Rolex wali ku njegasobola kutumira kuba n'Uganda bonna bali mu Amerika tulina abantu bangi nnyo tosiriseewo mami ani mukwano gwaffe nnyo banange nkwagala nnyo wamaanyi nnyo 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 ya muwonge mugagga yabadde California ekyenjao kye yakoze nti omwimbi Vampino yatambudde okuva e Uganda agenda agulasinga towakana Vampino yagenza okulesinga pati ya muwonge mugagga era uyo nga bamaze pati tetukuzaako ngalo wamba tusibulena 4 3 2 1 0 mukulikeyo mwana wabadde ku kivulu kyaffe eky'omugagga muwonge yo representing kulika mwana mazaalibwa baza great one okitegeera ye mukulikeyo ababadde pate yabadde yakabi nnyo mukimanyi mad mwebale kujja mwenna kasalabe kya mu kiduula